Balina byeka ekizimbe kya yani Meddy bichi bakibambira wanze west kubanga ntero okutambulamu around nesina gwe nalabye nti ono ayina sente oyo Meddy mo muveeko just ayogera bwogezi nga omanyi nti omuntu oyogera abantu bakitegere nti wazi bakyalina sente ate ffe abali e Kampala kati ffe abalinamu ku sente oyogera bwogezi simanye ebisawo biriwa nze Alicia boss Chic owa Uganda nga tonaba kuntuukirira maama kulaba kwebyo ebisawo bya sente bye waleese ena nakyasobola tukolerawo ffe ba party animals baavu ate oba kyaka ne bebafeera kati tebakyaliyo temukyali mu sama muno Uganda batuule wamu balye busente bwabwe obutonotono bwe baleese. I'm good, how you doing? Omwaka guweddeko tufunyeemu ebirungi bye tufunyeemu n'ebibi bwe bityo ebibadde gugenze omwaka nze engeri gye guntambulidde si mubi nnyo wadde gubaddemu ebintu bingi nnyo covid and all naye teguntambulidde bubi nga Alicia ndowooza ondaba nkyanyirira nkyali print muggo nga luli we nnali. Myaka ebiri nga Christmas tugidikidira mu nyumba otya kikyonza okwogerako mpulira bubi because twali twamanyira okubanga tukuba ku pate kati nga obudde buno nga tugenda kukikuba baala tuva mweno tudda mweno okitegeera naye kati maama tetulina wakulaga obudde bw'emisana bwabeeranga bwakwebaka naye ate kati twasanga tulina ofulumamuko naye nga tebiri nnyo nga luli we byali okitegeera tubeera tuba mu mudzi za pate zokka naye kati vibe eri wansi nnyo. Oli omu ku bantu abawaze babeera mu Christmas ez'enjawulo ezibadde omuntu oyinza mu describing ya Christmas mu essaawa zino kyabeeranga kitya biseera biri? Oh my goodness kyali nga kika party white parties nga zino is it what Boras party bingi nnyo ebyali happening nga mu December but right now tetuyina wadde agenda kukola party abasama nabo bayavuwadde luno tetumanyi na kumanya abasama baayitandisa okuyingira naye bonna ekigatandisa abase bakibambira wanze west kubanga ntero okutambulamu around nesina gwe nalabye nti ono ayina sente ngedda we kyali okitegeera so kati n'abasama nayo byabanyiga tebakyalina sente ate ffe abali e Kampala kati ffe abalinamu ku sente koze embeera tugimanyidde yes okitegeera nabyo Meddy mazze n'awagana agakutiya ne kutiya zese emisama ekeya oyo Meddy mo muveeko just ayogera bwogezi nga omanyi nti omuntu oyogera abantu bakitegere nti wazze naye bw'atyo naye nga talinaamu wadde okitegeera talina nakyasobola tukolerawo ffe ba party animals okitegeera so kati ebyo byayogera ali ku palapase ayogera byati sijagaba byakisiru naye nga talinaamu bambi mwagala byayogera bijje mu bigambo abizze mu bikolwa abizze mu bikolwa kola party nga bali abedda bye bazikolanga okitegeera naye kati ayogera bwogezi simanye ebisawo biriwa nze Alicia boss Chic owa Uganda nga tonaba kuntuukirira maama kulaba kwebyo ebisawo bya sente bye waleese talina tonaba nakunoonyaako kati wotanoonya nze Alicia ogenda kunoonyaani bizimbe biriwa wali olabyeko ekizimbe kya yani Meddy bichi tebalabikako banange just no baavu ate oba kyaka ne bebafeera kati tebakyaliyo kyaka ne bebafeera kati kyaka nabo bayavuwala kati bakyalina gwe bafeera bebuzabuza bwebuzaabuza nze simulabangako yeekwese Doni Bahati yeekweseewa banange temukyali mu sama muno Uganda batuule wamu balye busente bwabwe obutonotono bwe baleese tunyumirwe tulabe next year bweziri tewali alina sente wano banoonya butaala okitegeera waka zero tewali ayinamu ffe abalinamu ababadde wano e Kampala tukyakipinze sente zaffe ne bizinesi zaffe zitambula bulungi kati mwe abava eri n'obusente bwammwe bambi
December already mumazeko. Christmas festival ogenda gimalako otya? Tandika leero nja tomorrow. Ngenda kuba mpola nkuba pate zange mu cover ko sagala bintu bya kunkwata police kunnoonyerezaako kitegeera. So nja kubanga pate mu mpola abagala okuba pate munoonyeeko mumanyi nze queen of the parties. Wane Uganda. Era wategekedde yeeri wama. Njaba mbagamba oyagala bannoonye. Christmas so gitegeera otya Christmas? Christmas this time around tegenda bange nyumya nnyo ng'endala we zibadde. So tujja kitwala bwe kitonga nga we kiri kose tulina kyakola yembeera gye tulimu. Kayimba kyaka Christmas akasinga okunyumira? Kayimba ka Christmas akasinga okunyumira. No, akayimba ka Papa Message. Kuba nkaerabidde title naye bambi alina obuyimba bwo obulungi awo. Bannaye nedda oyo papa wange naawe kiri Message ninganga mwana gyali. Yes. Ndi baby mwena bagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja gubabeerere gwa mirembe. This is your girl Alicia the boss. Don't forget next year tugenda kuba party. Babagala oba tebaagala. Merry Christmas.